Seggona bw'awangula Walukagga nkwongedde ennume y'ente. Kati eyo yakubi. Tuli wano. Nze ndi ku ground. Gashumba ndi so privileged nti mbeera n'omunaku afembayo wansi n'embeera n'omugagga akola ki? Banaye. Seggona nkuyita kojja. Kusaba kimutojjaayo mpapula. Yalangiridde ajjanga independent. Asobola okukyusa. Yebuza ku bataka. No. Seggona nsinzidde ku radio wano, ku radio 4 ng'ennaku z'omwezi 6 October. Radio 4 e Kampala, Radio 8 e Masaka ne Radio 7 Hoima. Seggona nkusaba tojjaayo mpapula. Lwaki omusaba bw'otyo? Alekere Walukagga ono one of the respected lawyers mu ggwanga. Walukagga oyo mulaba? Muyimbi Walukagga. Muyimbi. Walukagga abadde consistent. Naye wekyengera. Walukagga ate abamanyi tuzaalibwa ku kyalo kyekimu. Vira. Mayi kitundu kyekimu. Walukagga ne mukwano gwange. Nesimu yenjina wa. Echa don't underestimate Walukagga. Walukagga tavudde nowhere. Walukagga abadde muyimbi. Walukagga abadde meya. Kati ajja kuki? Kubaka mu parliament. Ayise muki mu mitendera. Yes. Echa Walukagga muganti yasoma. Walukagga ya graduating. Ate yagenzi yasoma public administration. Ochulia. Yagenzi ndi public administration. Nature it's not about your qualifications. Mwabayivu nnyo abateeketeke. Abayivu nnyo abateeketeke. Mutulage kye mukoze mu parliament. Abayivu nnyo abateeketeke. Hey! Kigumiza. Anti kye musobembeza. Abateeketeke. Abayivu, abakenkufu, abateeketeke. Kati kino kankikugambe. Tolaba nti Seggona mukwano gwange. Walukagga mukwano gwange. Abanyanda balina olugero lugamba nti bw'obanga osalira mikwano gyo babiri omusango nga bombi mikwano gyo singa Samola naawe muzze nga mulina misunderstanding nga mulina muli mikwano gyange sikkirizibwa kusala musango nga akutunudde mu maaso kubanja kukwatibwa ekisa otuna mu bbanga okyulira Walukagga Seggona bw'awangula Walukagga nkwongedde ennume y'ente akantu wako ye mukulu Frank Gashumba agambye nti Seggona bw'awangula Walukagga amwongedde ennume y'ente. Jukira bo bagambye nti kaadi si kikulu naye jjukira Walukagga ayina ground abantu bagezezaako okubanga bavaayo katugambe nti kalingo ono omukulu Seggona yavuddeyo n'ayita olukuŋŋaana naye era mu lukuŋŋaana mwalaba ebyaliyo abantu nga bamulumiriza bamubuuza ku myaka egyo 15 gy'obaddeyo kiki kyoyagala awuza akola accountability ne bamugamba lwaki obadde tokola accountability ebbanga eryo lyonna sinakindi singa wafunye kaadi wandibadde okola accountability. So abantu bo bakirabirawo oba bakitegedde nti ono ne wanaakola atya tajja kuyitamu naye yagamba alina obuwagizi nono amugambye nti bakuwaananga wowangula Walukagga jangu nkuwa ennume y'ente nze naawe eyo tuvuddeyo kankutwaleko katono tulabeko ekiri ey'emityana kitokota nga sikisaanikire era abantu beeyiye mu bungi okubanga babusinkana pulezidenti w'ekibiina kya NUP omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu. Mabali wano olwaleero nkimanyi bulungi inama mikimanyi akaluka tugendemu kalimu tiyagasi kalimu emiggo naye tubaliridde batupe tufoole era njagala kino kibategeeze kuba abaana ba Buganda abali wano mwabato bajjajjaffe tebali bakyamu okugamba nti kakati maliriza nga mwenna mbasindika mwenna mbatuma omwetegefu okola omulimu oloteko omukono gwo waggulu njagala obatuma baganda bange mwenna abali wano nze nga mbagamba buli omu asobola okuba Kyagulanyi bayinza okunemesa okubatuukako simanyi oba ne gye ngenda n'atuuka naye bakabuno bwe butuuka mbeera ntuuse bwe butuuka mbeera ntuuse manyi musobola okikola baganda bange tusobola okikola njagala okubaliriza nga mbagamba nti Abasudaani bakikola era ne bamugoba Abazimbabwe Mugabe takyaliyo njagala obagambe Burkina Faso bakikola Otunisia bakikola
Kube bakuba naye tewali asemvula. Kabana balero atulande Uganda bakujukira nnyo bajjajjaba bafirira ensi yaffe emanamanyi twesinge nnyo olwa Uganda yaffe ekitiibwa kya Buganda kyaba naffe tukikuumeka. Kamalize ne bino ebigambo. Kambalulire ne bino ebigambo. Baganda bange, njagala mumanye emyaka gye tulimu, guno mwaka gwe tulimu gufaanana ng'ogwa 1962. Njagala mu myaka gwe tulimu gufaanana ng'ogwa 1986. Naye njagala okusingira ddala mumanye nagamba abantu b'omu Buganda bataata baffe ne bamaama baffe tebaali bagoba abazungu tufune independence, tebaali bagoba Bote Museveni ajje, bonna baali mu myaka ng'egyammwe. Kati gwe oba wetunuulire nga gwe muvubuka njagala weegambe nze mutakome kayiira. Gwe muvubuka wa Buganda njagala weegambe yenze enkwanga. Gwe muvubuka wa Buganda njagala weegambe yenze namuguzi. Gwe muvubuka wa Buganda njagala weegambe yenze Makira. Gwe muvubuka wa Buganda njagala weegambe yenze Sonko. Bonna baaliwo tuli wano kubanga bo, tuli wano kubanga baagana okuwanika, tuli wano kubanga baagana okuba abaddu. Basaba muganda okubeera abaddu. Omuganda okubeera abaddu, abaana bammwe tebalibeera baddu. Omuganda okubeera abaddu, abaana bammwe tebagenda kubeera bakadaama. Omuganda okubeera abaddu, abaana bammwe bagenda kweyagalira mu nsi yabwe. Muganda okukulira kulembere tugambe tulwane tuwangule tutaase ensi yaffe okubonaabona kukome, ekitattaka kikome, ekitabantu kikome, twenunule mubanyini balonda kyabasiga kubatawangaabe. Mubiraba nga bibadde abantu namungi w'omuntu naye nga byonna bigenda mu maaso wabaddewo embiranye nga poliisi muyite wano bo ne bagamba tetujja. In fact ye kennyini agambye leero temundabanga emmotoka n'agibuukamu n'atambuzaawo ebigere era oluvudde ku bigere n'alinnya booda. Abo bafuutu soja nga bakola ki nga gye bali nnyo okuba nga bamulyawo omubiri. Ono agambye nti leero abigaanye. Boyo omukulembeze leero abigaanye. Abantu b'Emityana njagala mukitegere nti omukulembeze agenda batuukako mu budde, mubeereeyo mu bungi nga bw'okiwulira. Abigaanye leero bino eby'okumuyisaayisa mu nsiko ebyo bugendo oyite mu nfuufu. Baagala tugenda otutuuka mu Uganda empya nga twalwaladde ebirwadde by'enfuufu. Gwe abigaanye abagambye leero mpita wano emmotoka agivuddemu n'agisuula wali n'atambuzaawo bigere. Abaana ba boda ne bamugaatuula ku eyo jjajja. Be bamugadde mu ango zonna. Muteekeeyo attention ku bigenda mu maaso. Njagala mukitegeere Museveni ayagala okugezaako kola ebikolobero ku mulundi guno. Naye ekimugoba tekimuganya kukola wadde ekikolobero, tekimuganya kukola bikolobero mu kamera. Ekyo nkikubuulira. Agamba ngenda kukola ntya. Luli eri yalinganga tayiga ng'ajja n'ayagula buyaguzi, ng'ajja n'akuba bukubi masasi, tiyagaasi n'afuuka tiyagaasi. Naye ku mulundi guno boyi bamukutta agamba ngenda kukola ntya. Esasi amasasi agatya, tiyagaasi amutya.
abitya leka nkubulireko abitya eyo ye nwana ya Museveni gye tumanyi gwe weebuze lwaki kati sawa zino ndala omukulembeze abiganye abaana ba boda be bamugadde agenda kutuuka emitiyana mu budde ab'emitiyana ebyokola mu biveeko mukulembeze ajja mu budde tambuza video ebyo nga we tubagambye nti ye omukulu agambye nti leero gwake ketonye nyina okuyita ate nno amawulire waliwo agakagwawo agamukyalo ono nakandi yali yesimbye ku bwa woman member of parliament Kampala n'amala ate na withdrawinga kakati amawulire getuwulira nti agenze ku kya Nakawa East mbukyayagala kyempulidde mbukati agenda kwesimba ku kya Nakawa East nga independent jukira ekifo ekyo n'omukulu Alex Waiswa Mufumbira naye kyesimbyemu esawa ya kakati ali mu kadukulu naye nga noono agamba nti tujja kubbinkana nze nawe nga tuvuddeko eyo omwami avuddeyo n'agamba nti bannange obuganzi tebagula nti fe aba NRM tulina ssente buli kimu gye kiri naye nti kibulamu nze kyendabye abantu bwe baba nga baatukowa tubaleke tubaveeko buvi kubanga amazima gali nti okwagala oba okuganja tebakugula buguzi Katonda yakugaba kuva eri Katonda nefe tulina sente fe tulina emundu fe tulina kyagaasi fe tulina buli kimu n'akasajja buli we katuuka amazima gali nti ojula okusutama mu mpale so abantu bwe baba baatukowa tubaleke si bukake mubulamu mulimu kye bayita season yaffe bwe yabanga yaggwako tubalekere eddembe lyabwe n'amazima gali nti tulimu kwegamba obeera buli lunaku weeraliikirira buli wekalaga ogayinza ogamba bannaye kiki ekiri eyo amazima gali nti webaba nga baatukowa tubaleke bulesi kubanga tugezezaako naye biganye niwe tunaabagula kwenkanawa tebali kusaidi yaffe Mukama yagaba okwagala omusajja talina kyalina naye amazima gali nti atusinga tukirize nti atusinga naye amazima esente zitokomoka buli lunaku sente zigenda buli lunaku mu kumobilizinga abantu mu kubanoonya gye bali mu kubakunga bannaye nga nyingi n'akasajja kagamba bugambi nti ngenda wali abantu ne basiibanyala naye bafa oluvaayo nga bayombera sente mubasuubiza temubawa mwongera kwonoona bwonoonyi eno mubasasule nga tebannagenda n'amazima gali nti akasajja tekagaba wadde 10 naye olabanga enkuyanja y'abantu buli wekalaga ate ze simanyi electoral commission eno bannaye temuli mateeka kubanga abantu abali ku ground ababeera affected batukwatako tekitegeeza nti nze wembanga ani wa NRM n'omulala ajja kubeera wa NRM nebe abali abantu bonna bafuna obuzibu fe batukwatako lwaki poliisi tereka bantu campaign wezibanga zaggulwawo mu butongole abantu mubaleke bakube campaign tebaatuka ziggulawo naye twandigambye nti tewali kulondera kyandisobose naye kati lwaki abantu muli kuba abantu abantu omuntu azze neyesimbawo mumuwa akaganya mumuwe eddembe lyagenda anoonya akalulu Mukama anaaba akyali kusaidi yaffe aba NRM tujja kuddamu tukulembere naye tetujja kakabukasi bantu abantu tubaleke ne buli wolaga olaba buvuyo naye tunaagula abantu okwenkana watwongera kwonoona bwonoonyi twongera kwonoona amuteringi twongera kwonoona because kambabuulire ekifo ekirondebwa si kya president kyokka ne ku local levels
oba ne ku district levels kuliko ebifo ebirondebwa n'ebyo natugenda convincing abantu batugenda bagula na sente obaleta mulowooze namwe mulowooze mobilization je mukole eyo yegenda n'okubeera ku local level oba ku district level mulowooze bannange tuli kwonoona sente zetwonoona nnyingi sente zetwonoonera mu bino nnyingi bino ebintu mwandibadde mutuula butuuzi ne muteesa ne mugamba nti oke tukwongedde ebbanga lweriti instead of okwonoona sente z'omuntu gy'omuwa omusolo buli we mulaga abantu bangi bali kubeera affected baana basomero baana baki abantu temubasasula temuli bawa sente kati ki be bawa sente tebaziwaayo abantu okukunga tetujja kozesa maanyi tumaleko I'm telling you tetujja kozesa maanyi tumaleko omusajja atusinga okuganja mu bantu omusajja atusinga okuganja okuva eri Katonda atusinga nemunakola mutya bannange simanyi nakumanya nenze ekinuma abantu ababonaabona batukwatako kubanga oli okubeera wa opposition tekikujjaako kuba nti muganda wo oli okubeera wa opposition tekikujjaako kuba nti kojjaawo oli okubeera wa opposition tekikujjaako kuba nti taatawo oli okubeera wa opposition tekikujjaako kuba nti sistawo oli okubeera wa opposition tekikujjaako kubeera nti relative wo kati banayi tukole tutya owa NRM bwakaaba n'owanupu akaaba kuno kwe kuyita okwekubira enduulu omusajja yekubidde enduulu n'agamba nedda bannange tukyuseemu nti munnange oyakusinza abaakusinza naye tukkirize nti omusajja alina waatuuse babiwulira omwana we yabuuza ekibuuzo ekyo nti naye babiwulira ebyo naye nga mu bintu bino ebintu byayogeddeko woba otunuulira kampeyini zino sofa twali ekololo ne tulaba abaana b'amasomero bambi baleeta abaana b'amasomero oba mujjukira omuceeri gwe baayiwa abaana nga bangi babadde t-shirts ezo nga bambadde yadde nga t-shirts ezo waliwo omwana yagambye nti bannange mundeke eno t-shirt nze nyambala kukola ki kunzijjako mpewo naye tekitegeeza nti mpagira nanyine t-shirt olwono yabadde ayambadde ka t-shirt akayero naye bamubuuziza n'agamba nti nze t-shirt sije mpagira t-shirt njambala kunzijjako mpewo. Lwaki owagira Museveni? Siri wa mzee. Ng'oyambadde yero? Esati eno ekonya mpewo. Ekuwonya mpewo? Bweka nkwosera mufata. Nze nkokyezza. So twalaba abaana bangi nga bambadde t-shirt ate nno asiraali si kololo wokka twalabye ekyabadde saidi zeeyo gye babadde abaana nga kale siganye abantu babaawo naye abaana b'amasomero babaawo mu bungi nga babadde t-shirts ezo era kyaleetedde abazadde abamu okukomplaininga ne bagamba mbu omuzadde nsasula ntya school fees ate omwana wange ne mulaba nga bamututte kulaale. Yes, ogenda okwerokaminga omukulembeze tekyandibadde kibi naye agenze etya agende mu form nga student ayambadde uniform wekuba kuyimba bayimbe bamanye nti essomero gundi ne gundi bye babaddeyo okwaniriza omukulembeze nti naye kisinga okuluma mbu abaana bano bajja nga bambadde uniform ate olutuukayo ne bakola ki ne bagenda mu crowd teba participating azini oba bali mu kubanga participating oba kale oba bayimba oba bayimbira mukulembeze nedda nti babeere mu background nga babadde t-shirts zino just kutunuulira na kugamba nti abantu bazze mu bungi. Nalabyeko waliwo omuzadde yabadde complaininga ku kintu ekyo nti nedda nti amasomero galekera abaffe. Ono kwavudde n'agamba nti kibulamu nnyo naddala abali mu mobilization nti kibulamu ekintu kyemukola nti kituufu mukkirize mutuule wansi mbu wabeewo enzikirizaganya muleke kwonoona ensimbi z'omuntu w'omusolo omuwi wa musolo nti ensimbi ze muteekamu
ezo za muwa musolo omuli eno ate nga byemukola mbu si bigambo byange owa NRM yakoze ki yabyogedde bali kubanga ekomide ku Legit TV 256 sigala naffe tova